Ebya fulufiga si birungi eno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamusabula. Nsonga ki emusabuzisizza? Nsonga za kuba nti no yeeyingizza mu bufumbo bwa Nsambya kw'ossa munnange Nnemirembe. Okitegeera no bavuddeyo ne babeera ng'ate bamulangira. Naye nga tetunaba kubeera nga tukuwa fulufiga nga bamusabula. Twagala tusooke tubeere nga tukuwa akatambi kano. Munnange Mirembe kw'ossa n'Ensambya audio yino yafulumye. Nga munnange Nsambya agezaako okwetonda kituufu mbu Nsambya yakuba Mirembe. Jjukira bibadde biyitingana nti ekyaddusa Mirembe kwe kuba nti nno Nsambya yali asusizza okuba nti nno amukuba. Era mu katambi kano owulirira ddala Nsambya ng'ali mu kuba nti nno yeetonda nga Mirembe wamugamba wankuba oba tewankuba. Ngono wamugamba nsonyiwa sijja kuddamu kuba nti nate nkukuba. Kansooke nkuwe akatambi kano ate tubeere nga tukuwa nga bali mu kuba nti no basabula fulufiga. Ebipya ku Nsambya bizuuse. Wagamba nga tewakubanga mukazi eno odi wagimusindikidde ku Yiddi. Nze Jobless Billionaire weerize ku muntu omukyamu wuliza odi ye. Nasobola okukyusa ebintu nga mukola byangu just mbadde mbikola ze mbutamanya nga sinfaako naye kati kondazeeko obinga ebintu ebyabininze kati ntegedde ekyotegeeza ogamba nti kino no kati njize mbonerera erina ebintu toyembeeko tebyesana nkugayindi omwana waka sitasobola kyesitandinga nkugayidde ebintu nveeko wagayi tomuumya nasobola kyusa ebintu byogamba byangu tutandika bukatiiswa mpe ekyansemu ayina empagala ebyoddala tutandika buto bamikomalewakagayidde kyakwagala Did you beat me or you didn't beat me? Did you beat me or didn't beat me? Did you? We are now two. Bali bado proving abaweddewo. Did you beat me or you didn't? Nze kuweerijjako tolusobola. Ngenda kukuba mpaka 2-6. Wagamba tewamukubezo ebyo biki? Wagimusindikidde ku Yiddi. Kati mugenda kwebuuza Jobless abijjawa. Professor omugezi ddala. Kwa advising ambizi kubanga oli musiru 100%. Omwana tano omwana w'emyaka 26. Kale situgaanye totegeera. Baakukwata emirundi mingi. Naye olwano tano omwana w'emyaka 26 ono ne bizinensi ye. Bizinensi n'obufumbo okugaana bikwataganira wa. Njagala ompe answer. Bizinensi n'obufumbo okugaana kola bizinensi yayenda ku mukazi. Bizinensi yayenda ku ani tumuliyirire. Wali wageddeko ku baana abo bukyango baawo. Dekerawo okwefuula nti gwe toyina nsonyi toswala buli ayagala okusaanyaawo omuntu ajja abeere nga ku sayidi yo. Nsambya waba mukyamu mumutwale mu musibe nja basapootinga. Bw'anaaba si mukyamu njagala mugende mu mujje Nsambya awo waakolera mbatende nti oli president advisor w'amaanyi. Njagala ogende ojjewo Nsambya waakolera. Njagala ogende nga bwamekesa amannyo eggulo n'ogamba nakubidde baalasisi nakubidde ne gundi nnyina ave mu nnyumba y'omukazi. Ne risiiti ezoogera ku nnyumba tozirina naye ojja obimba ejjovu ku mwana wa munno kubanga olaba akola nnyo kikuluma. Nsambya si ye yakukwata. Bakojja abo be baakukwata. Nsambya takukwatangako. Okitegedde? Muno mwokwatira abaana abato okwagala kukwata mwana. Naye va ku mwana alina ebizibu yali mukaabira mukazi we. Kyova olaba takkiriza muntu yenna kupima mukazi we kubanga ayagala mukazi we. Omukazi waddembe okubanga tayagala musajja. Naye weesibye ku mwana kumakya mutuntu bw'otula kali katoyi TV gw'ovumira abaana mulekeraawo okukwatibwanga ensala ku baana abato. Mirembe oba obufumbo bugaanye omusajja muveeko nereka kumugulira bano ba stupid people bano abatalina yadde akatoola balage nti bebaza okukiikirirwa nga basaanyawo eddembe ly'omwana omulala. Kambabuulire nze nosera kunyiigira bantu bwenti naye muve ku mwana w'omukazi bw'aba alina omusango leka poliisi ekole procedure zaayo Nsambya akwatibwe. Bw'aba talina musango muveeyo nammwe babatwale mu kooti
okuwuddisa poliisi nga mwogera ebyanjwanjo naye poliisi eyagala bujulizi ate gweoli wano obimba amannyo mbw ate nze nnyina obujulizi ng'omwana amusibye emiguwa ate nze nnyina obujulizi nga omwana amubambye bw'ati omanyi nti baba bali mulavu yakwesiba wano omwana yavaayo ku shaloomu n'agamba nti yafuna omuzungu ng'amugamba sooka onsibe emiguwa busimanyi sooka onkole bw'oti gwe olw'okuba tolina akwagala okwata bakwate gw'olowooza buli ekibeera mulavu kuba kutulugunya nedde mukwano waliwo abantu bye bakola nga babikoze kusanyuka naye va ku bizinensi y'omwana gwe okukola kwakulema buli kadde obeera kusabiriza ogoka okusobola gwe naawe ddero sooka olindeko ngenda kukubira naye va ku bizinensi y'omwana ate nze kati mbabuulira mazima nze mu nsi sikyukakyuka nze ndi mukazi mulundi sirya bigambo byange nedda ebeera nedda sikyuka oli ne wajjanga mpakampala kati nsambya kwe siva ate ngenda mubaako nnyo kuba nategedde muyina ekibaluma ekirala sikusobya mukazi muyina ekintu ekyala ekibaluma abantu mwe kyemusirikidde wano mu Uganda abantu bangi batunda fanica lwaki mwagala musibe omwana w'omukazi agende evvairuzira ng'ekifo mukibbi mulimbalimba mbw omukazi yakola bw'ati kyemugamba y'omulenzi talina bimuluma byasobola kwogera ku muwala oyo talina bimuluma naye olw'okuba tubadde tusuubira nti omuntu alina nnyina ne kitaawe balina okukutuuza nze nga nkimanyi omwana oyo ajja kutambula agenda ewaabwe kubanga baabagatta n'obbagatta saawa yonna omukazi agamba nti wamukako obufumbo naye nga bulijjo abadde yeemu entuleeseko wano nga buli mwamulaba asobola okuvayo n'agamba nti omusajja yankako sseka saawa yonna omukazi akugamba nti wamukako okuseka nze obutakola live zino mba siina budde tolowooza nti bino nti mba sikusobola nze nkusobola mu ango zonna kyova olaba boosiba nkeera kubajjayo nze nakugamba nze nzekka gojja okusiba ŋŋaana okwerwanako mpaka luzira owulire eddembe nti ekyo kyosobola naye buli gosiba nja mujjayo kubanga tolina kyosobola yowe son of bastard tolina magezi oli mukazi mukulu kyova olaba owunya otambula owunya buli wamu kubanga abantu bakukolimira muve ku mwana w'omukazi omukuba okono na bizinensi ye kubanga muyina ettima bwe yali akwana omukazi oyo mwamumukwanirako ye gwe baakaka lwaki yakkiriza bamugatta empeta kyemugamba omukazi oyo alina eddiini alemeddwa ne faaza asobola okubatuuza n'agamba nti kale omusajja yayenda mubi naye katubatuuze kino na kino mukikkakkanye mwe kubanga babawadde obusente muwuba engalabi z'emitwe muwuba engalabi z'emitwe omusajja tujja kumwokya mujja kumwokya nga mmwe baani mwe bizinensi yammwe Uganda bagiyita linnya ki kubanga ebbanga lye mumaze Uganda ddene nnyo kulyansambya mwe eyammwe bagiyita linnya ki oli atunda efiriji n'ebikopo tebiweza yadde miliyoni 5 ng'ate n'abantu babireeta ne babikuwaawo ne bagamba tunda oleeta amagoba naye mulwanagana n'omwana omuto akola ebitanda bibaluma bwe muba mwagala kukola bitanda mugende mukole ebitanda naye muve ku mwana w'omukazi muve ku mwana w'omukazi ne ssente ze mwalidde muzirye naye omusajja yali akwebaseeko n'akwambula engoye omulekerangamu akatiibwa akatonotono kubanga tulina bye tutakumanyiiko nga ye abimanyi tofulunga nga mwana wa munno okutuuka kweryessa weefudde innocent nze sijja kuvuma okuggyako okuta obuvidiyo bawo bwampa olukusa naye omusajja naye atusobedde tumugamba leka tute vidiyo zino anti mukazi wange omukazi bakusaanyaawo buli mulabe w'omukazi we gwakolagana naye buli mulabe w'omukazi we gwasembeza buli amulaga nti asobola okukuba n'ova mu bizinensi mukazi we gwawa sente olwaleero buuzaddero bakedde kunnoonyaako naye nze seefuula ne ŋŋamba kirabika abantu bano mbawadde nnyo obudde naye muleke omwana w'omukazi mirembe nkwegayiridde wamma nsambya woba omukooye muleke wamusanga ayina omukazi ensi yonna ekimanyi nsobola n'okwogera enjira gye wamujja ku mukazi we oli yalina bizinensi emakindi ez'engoye 2 nga balina n'akamotoka kakanta akatwala ebintu mbeera makindi bino byenjogera byonna mbimanyi kuba nze siwaayiriza bantu n'oteekawo embeera okulaba nga nsambya akyawa omukazi buli kintu kyonna okimanyi naye bwe baba nga lwaki ojja ku social media ffe tukuyambe ku makaago gwe omuntu gwe baagatta tuukirira faaza omugambe nti omusajja nfuukidde ekizibu abasajja batulema nze nkugambye bana ba ex bannema kyogamba nti gonaaba okoze kiva ennyo ng'omusajja omwakulemye kubanga era balina gwe baleese ow'ekirevu nga mwalemagana balina gwe baleese omulala agamba omukazi yanziba nga mwalemagana kyogamba ono alimu abasajja bameka gotasobola kuleka n'omuleka n'abajja entebeze kuba wamusanga azibajja gye munaakoma
kati ate kati lero nduyingidde mu butongole nze mu nsi wemba ndi mu bizibu by'abantu nze sibifiiramu kubiwanguliramu Nambwayo bwe yali aganira mu kalina namugamba ogenda okufiirwa omwana naawe ofe leka omusajja atwale ebintu bye naye ku luno muze ku mwana ojja kufuna ebizibu jangu owetondera omukazi ajja kugenda nsambya leka omukazi bamutwale abasajja bawasa abakazi abayitirivu okufuna emirembe Subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section awe tugendako munange ewa Jjajja Jumba avuddeyo n'abaako byayogera ku bulamu bwa mukyala we Senga Akulanama agambye nti no Senga Akulanama paka kati ali namukoma okitegeera nno omukwano ono n'avuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti ebintu ebiri mu kuyitingana ku mutimbagano mbusimanya Senga Akulanama ali mu kusaba buddamu mbwe ebyo si bituufu tubelenga tubikuwa talina mujjanjaba aliyo yekka bambi ate kati mu kumujjanjaba ate ono mujjanjaba otya mu ddwaliro omwali tibakkirizaamu muntu era omuntu abeera bweru tibakkirizaayo mujjanjabi kati ate yanjabi miitedi mu ddwaliro eryo bano ababeera e Germany abagamba nti bamulaba mu kampu z'e Germany zire ez'okusaba obuddamu Jaja kankubuulire kankubuulira bamulaba mu kampu z'e Germany ez'okusaba obuddamu batuwe ebifaananyi baleke kwogera batuwe ebifaananyi nti buuno tumulaba batuwe ebifaananyi batuwe buvidiyo kati naye nga asubira kukomawo ddi kuba mba njagala akomewo abo abantu SB4 bateeka mu butambi bwe kiba kisoboka kuba oba yeetaaga naye kye bayita objustice kati mba njagala maama afe akomewo okulanama abantu abo nga SB4 abateeka mu katambi agenda kukomawo amafeesi nga baguleko omusango andi kakati jjajja era Senga Akulanama ajja kudda lwakuba nti obulwadde bwe yalwala bunene ekibumba bakikyusa bukyusa kiramba era nakati tannaddangulu ekibumba bakakikyusa takkirizibwa kwogera ku ssimu era kati maze ennaku nnya nga soogera naye nga ne dokita soogera naye kuba bamutwala mu seeta baali lunaku basande ekiro ku ssaawa 10 kati soogera naye ennaku ezo zonna tannaddangulu wabula tenasembayo okumanya ekiro nti bwe bamusala basanga n'ensigo emu eri ku ludda olwa kkono nga naye yeetaaga okukyusa kati abaali batuwadde bbiiru ya $9,500 ne bagyongera newera 10,000 tunoonye ensigo endala kakati ndi mu kunoonya ssente ebyo byenkubuulira ebya ddala ekiza Uncle Jumba mwetaaga ssente endala wangi okyetaaga ssente endala okubeera kuba bbiiru yeeyongeramu Kiriza tubelenga ate tukuwaka akatambi kana akafulu figa avuddeyo n'alyoka agamba abakyala mwenna nga sayizi zammwe nnenemu nga temuli ba potable musale ku mibiri era awadde ensonga ze katukuwa akatambi kano mukyala munange taasa makaago buno bwana bupote babutuli bubi ku maka ajati naalongo mukyala munange taasa makaago ajati kulusho jangu tukole emibiri nze ndi mukutaasa maka gange munange omwana bw'oba omusajja wo n'owulira n'omusajja n'awulira nsemeeya gwe wagajja obeereyo olunaku olya kiro 4 otolako kota n'olya kiro 8 n'ofuuka ekizibu n'oyingiwalira omusajja jangu okole omubiri amwe abamu akatuuka temunatuuka naku ntikko oweegeera oyinga ekizibu jangu osala amasavu ne mu ddwaliro bajja kugamba nti genda mu fitness so ne stress mwina stress omusajja nadda n'oyumba n'otugubala buli wakomawo olowooza bakwana wakisigo gwakwanye nze bulijjo mmanyi nti eddwaliro ly'ensambya lirwanagana n'eddwaliro ly'ennamirembe kapuli ya nsambya n'emirembe balwanagana besa nga what's going on kati ejjo babinyumeza mbu nsambya muntu mbwate n'emirembe muntu mbwate mwami na mukyala which type of marriage is this era mbadde mulina kwawukana kwa mwene entegera yammwe ya munguba bonna obatu era eyo marriage teriyo naye walayo abeewasa musooke muge tuteekewo ekitongole nga gavumenti nga tonnawasa muntu musooke mwetunulemu natunuulidde abantu naye ate bano baba avuddewa omanyi ebintu binyeberano ku TikTok bye tutamanyi kati ate abo baba afubutuseewa
nze I thought the hospitals gegalwana era nga newunya eddwaliro ly'ensambya kyerirwanira n'eryennamirembe mpaka enabuuza omuntu naye ensambya hospital efaaki n'ennamirembe hospital ne baŋŋa nti ansambya muntu mbwate neŋŋamba Bikira Maria nnyabo ekiri mu ggwanga sikitegera kati abo beefuna ddi? How did they get together in the first place? Nga sinagenda mu kibalwanaganya ansambya n'emirembe mwefuna mutya? Who lied the other that you can be together? You have completely different characters. Bwenne batunudde ndo bantu banjawulo. Era mwawukane. Bwite tambudde badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusobe nengo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section. Bera bulungi wera.